tulina bannaffe bangi batiddwa, bannaffe bangi bali mu makomera, abalala tetumanyi wa gye bali ne bye tuyitamu mu ggwanga lyaffe lino. Netugamba nti ffe nga United Forces of Change bannankyukakyuka katujje tukwatire awamu tusabe awamu. Tuze tusabanga NUP nga tusaba feka bannaffe FDC nga basaba bokka aba CPDP naki. Naye ku luno twagambye nti ffena kitukwatako nti enkyukakyuka gye twagala ya ffena nga United Forces of Change. So kwegamba nti tuwanjagira omutonzi nga tuli wamu ffenna. Kyekyatuleese wano of course nga bwe mulabye poliisi basazeewo okugala ekifo kino wabuukinze ne tusasula naki. Naye twagambye katugende mu maaso n'okusaba kwaffe wano mu luguudo kubanga omutonzi waali mu buli ngeri yonna. Abakulembeze baffe bwe bali ngenda kubasaba mwogere gye tuli. Njatandika n'omuloodi, tetugenda kuba na speeches nyingi. Omuloodi ajja kwogerako briefly, Oweekitiibwa Kyagulanyi ayogereko ne mukadde waffe Dr. Besigye naye ayogereko gye tuli. After omuloodi Dr. Ken kuli akulembera ekibiina. Soka tuvumirira ne sekuvumirira enkola ekoledde olwaleero. Kino kifo kya Kereziya twateeseteese kusaba era Kereziya netukkiriza bulungi netukola n'enteekateeka ne tusasula ekifo okusaba ne kuteekebwa bulungi. Poliisi okuva ku makya yaggaddewo wano nga teyogera naffe tetuwadde ensonga. DPC w'Ekabalagala ali wano n'abawanvu n'abambi naye baaganye okwogera naffe. Batufudde ng'abantu abatategeera because bw'obanga oli mu yunifoomu yaffe ng'olina emmundu zaffe oli mukozi waffe olina okutuwuliriza, olina okutunnyonnyola. Naye batulagiddeko amalala batulaze eryayo. Ekyo kikyamu tukivumirira ne sekuvumirira yenna era tetujja kukikiriza kugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Ekyokubiri nti tetujja kufukaamirira muntu yenna oba Mwami Yoweri Museveni oba poliisi oba abasecurity bonna nga ssemateeka atuwa eddembe lyaffe. Ffe tumanyi bwe twaze okufukaamirira ye Allah, ye Katonda. So okujjako bano nga baagala kwetooka ku ddaala erya Katonda tetugenda kubafukaamirira. Ekyo tugaanye. Ekyokusatu, ssemateeka gwe njogeddeko agamba bulungi mu nnyingo eya 29 ne articles endala eziri mu chapter 4 ezogera ku ddembe ly'obuntu ery'okuŋŋaana wamu n'okusaba, freedom of worship. Ddembe lyaffe nga Mwami Yoweri Museveni bwe yategeka okusaba mu State House, ng'abalala bategese okusaba wonna mu ggwanga, n'abalala basaba buli wamu we bali. Naffe eddembe lyaffe okujja tusabe nga bannayuganda. Eryo eddembe lituweebwa ssemateeka, lituweebwa Katonda, terituweebwa muntu yenna nti oba Mwami Yoweri Museveni oba omuntu yenna. Sembayo nti eggwanga lino liri mu kaseera kakatyabaga. Tumazeeko omwaka guno nga political space eri dominated ne family emwe ya Mwami Yoweri Museveni oba eya Kaguta. Ne Kaguta family, Kaguta oli omugenzi, olaba Museveni ye yeetala buli wamu, mutabani we Muhoozi be beetala, n'ateeka birthday n'ategeka buli kimu. N'olaba nti salibusale yafungabiza gavumenti yonna, ba prime minister, ba vice president bamufunamira. N'olaba Toyota nti ye chairman Toyota atambula buli wamu. Wabwogo n'asituka ne bamugamba gwe family yaffe tojja gyogereramu watuwasa mbuwasa. Ensi eno bagifudde ya family emu. Tulina okutya nti eggwanga lino obubonero obulizaayo mu dduka ne mu kuyiwa omusaayi bwe bubonero obuliwo akaseera kano. Era nga twagala okulaba nti transition oba enkyukakyuka eva mu family rule emwa Yoweri Museveni egenda mu constitutional rule ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe. Tetwagala succession kubanga tibatututte mu debate ya succession. Ani anaasikira Mwami Yoweri Museveni mu family yaabwe? Bali mu palace politics bayombagana bokka na bokka. Ffe nga batufudde abaddu tugambye tetujja kukkiriza kubeera baddu mu ggwanga lyaffe. Y'ensonga emu etuleese wano okugenda mu maaso g'Omukama Katonda okumuwanjagira nti enkyukakyuka mu ggwanga zino zibe za mirembe. Batandise okukuba amasasi buli wamu, olira police post, police station n'ebirala. Sikijja kukkiriza nkola eyo
era twagala okutegeeza eggwanga ffe tujja kugenda maaso n'enkola ey'okulaba tufuna enkyukakyuka ez'emirembe. Munzikirize nkomaawo, ebisigadde bakama bange bagende mu maaso n'okwogera. Sabiddwa okwanjula ng'omugezi omulala waddako ebibiina bye tulina wano. Tulina bannaffe aba FDC oye! Tulina bannaffe aba PPP oye! Olusaddamu Gayira walinyo wano. Tulina aba CP Eken Lukyamuzi Demand oye! Tulina aba Jema oye! Naffe aba NUP twasonze waliwo betuta aba DP we muli tulina aba DP ekyali ku line Dr. Lulume Bayiga namulabyeko okay balina gye balaze nabo balina meeting waliwo ekibiina ekirala kisanjudde kale katuwulize okuva eri Ken Lukyamuzi the man. Freedom oye! John Ken Lukyamuzi the man. Leeta okulamusa okuvudde mu Conservative Party. Mwebale banyabo ne bassebo okujja abangi bwe muti Katonda abawe emikisa. Tukuŋŋaanya wano olwaleero olukiiko lw'essaala lufuuke dimension ng'eyatuula mu Moshi nga baagala okupangira Idi Amin. Naffe tutandikira wano ensambya mu kifo ekitukuvu okulaba nti tulwanirira eddembe lyaffe okusirisa dictator afaananako nga Hitler Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye. Banyabo ne bassebo, unity is power. Unity is power. Njagala okubategeeza briefly gye ebyambyone ebikolebwa mu Uganda kaakati okubuza abantu, okutta abantu, okubatwala mu safe house bye byatwala Yoweri Kaguta mu nsiko sikyo. Yo yennyini kaakati byakola era biwaliriza omuntu omulala okugenda mu nsiko. Tetujja genda mu nsiko, tujja kukozesa sayansi yenna otulaba nti tuvuga ekigaali ekisindikiriza Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye. Article 1 ya Constitution egamba the power belongs to the people. Ebibiina by'obufuzi nga mwe muli CP, NUP, FDC n'ebirala byonna biringanga kaakati NGOs, biringanga Bugerere Coffee Growers Association. So nga mu Constitution tulina ekifo ky'amaanyi okubaako kye twogera ne tukyusa society. Ebibiina by'obufuzi takyabikkiriza kwogera. It is a one-party system we are in. Gamba bwenti nti mwe mwenna bakuŋŋaanidde wano ne betubanga tuzzeeyo okulonda nga tuzzeeyo bakulonda amanya abiri Museveni ne mutabani we Muhoozi basaana baviire ddala ku ballot paper. Ng'ensi yonna bwe mukimanyi obulungi abantu bwe banaabira mu maaso Hitler ne Nazi Germany, ekibiina kya NRM kisuliridde nakyo okugobebwa ddala once for all mu chapter ya history ya Uganda. Njagala okunenya aba NRM, mwina Nneke, mwina Kiseeke, temusobola kutuula wansi ne mugamba Museveni nti otiyeeyo ogenda kufuna ekibiina kyaffe nga Nazi ensi yonna etukyawe. Musirise busirisi ng'emmesezi enzibi. Olwekyo tusaba aba NRM omusajja munaabire mu maaso mukeere nkya mugambe nti genda. Lastly, Constitution yaffe ebimu ku ebyo ebyatwala Museveni mu nsiko agiwa baaguddemu amatabi amakulu Abannayuganda be bandibadde bakozesa okufuna transition eri automatic. Presidential term limit yagijjawo ng'agula sente babaka na sente. Age limit yagijjawo ng'agula babaka na sente. Namboozi mukazi wattu batambula na byuma olwa debate gye bayagala efeiringe. Akantu kamu akabenchmark ke mwabadde musigazizza kwe kulonda. Osobola okujjawo Museveni ng'oyita mu kulonda? Obanga tekisoboka kitegeeza ki? It is a challenge on all the people of Uganda to rally behind our principles here so that we get rid of an omnipotent dictator. Thank you. Kakati, ngenda kusaba President wa CP kubanga tuli wano as United Forces of Change. Wa PPP, sorry, wa CP amaliriza. Mkulu Saddam Gaira, President wa PPP, naye ayogereko for 2-3 minutes. Basebo ne banyabo waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti, waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti, waliwo atakiraba nga twegasse bwe tuti. Museveni yekka y'atayagala twegatte bwe tuti, naye mwe mwenna mwagala twegatte tutya bwe tuti.
kino mwagala kiddemu kirabike buli we tugenda kye mwagala njagala kusaba ffenna abakulembeze ffenna tetusobola kukulembera tuteekwa okuba n'omukulembeze atya abalala ffenna ne tukola ki ne tumugoberera tulina kukkaanya ffenna abali mu opposition nti ani gwe tugenda okugoberera saagala kumensioninga naye kyembagamba nti ffenna ng'abakulembeze tulina okuba nga tulina icon tulina okuba nga tulina ki abenaremu tebalina omukulembeze si gwe bagoberera ne bw'aba nga abatwala mu nsiko ne bw'aba abatwala mu nnyanja kakati ffe tetukkiriza kututwala mu nsiko naye bwe tunaaba nga tunaagoba Museveni tulina kye tulina okukola kyekino kyetutandise ddi olwaleero tukitandike kireme kukoma mu kusaba ne bwe kituuka mu kwesimbawo era tulonda omuntu atya tulonda atya ffenna tukkirize oba tuli banene oba tuli batono tuyimirire emabega w'oyo bwe tunaakola kino oyo Museveni ne mutabani we bajja kudduka nga teri abagobye mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza tweyanziza nnyo omukulu Saddam Gaira. I think ekikulu ennyo ekiri important nti forces of change ziri wamu tugamba nti ate kakati tulonde omuntu omu naki ebyo byeri side tuli wano katikati wano twagala nkyukakyuka twagala ddembe lyaffe twagala ddagala malwaliro twagala abantu baffe bateebwe kyetuliko tuli wano ku nsonga ya kalulu nedda tuzze wano nga tugamba ffenna tukwatire awamu tuwanjagire omutonzi atusobozesa okukola ebyo tulina okukola tulabe nga abasajja bano tubafubutula katusabe okitiibwa ennyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ayogere People power! People power! People power! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! People power! Our power! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Baganda bange mwenna basebo ne bannyabo jakozesa eddakiika ntono nnyo okusookera ddala tuli bantu banjawulo tuva mu bibiina byanjawulo tuva mu nnyumba za njawulo naye kitugatta bwe bulumi ffenna bwe tuyina bwe baba bakusiba bwe baba bakuwamba bwe baba bakutta tebakutta nti kubanga oli wa FDC tebakutta kubanga oli wa DP tebakutta kubanga oli wa NUP tebakutta kubanga oli wa CP oba PPP bakutta kubanga owakanya nakyemalira ffenna batuganye okusaba wano si lwakubanga tuva mu bibiina bye tuvaamu abantu bangi nnyo bakkiriziddwa okusaba era bagenda kusaba mugenda balaba ku TV n'enkyanga basaba batuganye n'okujja mu maaso ga Katonda kubanga tuwakanya obutuju kubanga tuwakanya nakyemalira so kyekyo ekitugatta y'ensonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe ate y'ensonga etugatta nene nnyo okusinga ensonga zonna ezitwawula so bwe tuba bakujjawo ekintu wano tujjewo ekintu ekyokwegatta bwe tubanga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mukikiriza tuli basibe no batuganye n'ogenda okusaba Katonda lwaki kubanga tuwakanya nakyemalira ekyo nsaba kitugatte bwabaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu ekirabo kye tubawa bannayuganda ekisooka tusobola okuwa bannayuganda ebirabo bingi naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa abakulembeze tutekinza step ezisooka buli lunaku naye bwe mutatuyambako okutekinga step yakubiri na yakusatu tudde emabega baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba kwawukana mwogere ebigambo ebitugatta temwogera bigambo bitwawula mukole ebikolwa ebitugatta temukola bikolwa bitwawula bannayuganda bakuumiddwa mu busibe okusingira ddala kubanga tutematemebwa ate tetutematemebwa nakyemalira eka wabula n'abantu baffe tuzenga tukibagamba neera njagala kiddemu kibagambe nti omuntu yenanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bitugatta era nga binafuya nakyemalira oyo munnaffe ne bw'aba yambadde kala ki ate omuntu yenanga ebikolwa bye n'ebigambo bye bitwawula oyo akolera nakyemalira ne bw'aba yambadde kala ki so okwegatta omwaka guno ogujja kijja tuyamba nnyo n'abantu bajja tufunamu obwesige ensonga ey'okubiri njagala obajjukiza nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda
kwe kuba nti mwe babajjako obuyinza oba oliawo omukadde wange Dr. Besigye n'ayongera n'akyogerako naye temulina buyinza tewali democracy ate ensi zonna ekiziza emabega kuba nti zikulemberwa zifugibwa muntu omu abbye buli kyabugaga kya ggwanga muli baavu kubanga nakyemalira alina obba kubanga muli baavu muli bubi kubanga nakyemalira abaagala nga muli mu mbeera bwetyo eddembe ly'obuntu liweddeyo saa zino wetwogerera bali mu kutulugunya baganda baffe mu zi safe house bangi tetumanyi gye bali tulina kubeera wamu ne tubirwanyisa nabadde nteeseteese okwogerako gye muli mu bujjuvu ku mukolo guno naye tekisobose tujja kitetenkanya ku mulundi omulala naye mu zino eddakiika njagala obeebaza n'okwebaza Katonda otumazisaako guno omwaka n'obasaba tukwatagane ate tuze amanyi gaffe bupya nga tulwanyisa nakyemalira kubanga nakyemalira anafuwada ffe tubulayo okumuwunzika naye nga Katonda ajja tuyamba tumuwunzike inshaallah webale nnyo mwebale eddala people power 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 one Uganda one people one Uganda kunga chemani nyasi kunga bangambye mbyogere ne mu luzungu. Ladies and gentlemen, I'll be very brief. Number one, we are here to pray to the Almighty God. But we are blocked. We are not blocked because we come from NUP. Neither are we blocked because we come from FDC or CP or PPP. We are blocked because we are fighting against a dictator. They abduct you, they kill you, they imprison you, not because of the party or grouping that you come from, but because you are fighting against a dictator. That is what unites us, our pain. And our pain is stronger. The reason for our unification is stronger than any reason that divides us. So please, we the leaders have taken the first step in unity. But we cannot move further if you, our fellow leaders and followers, are not following suit. Please, in your words and your actions, make sure you unite us, not divide us. We've said it before, we continue to say that anybody whose words and actions, no matter which political party or group they come from, anybody whose words and actions are uniting us and weakening the dictator is a comrade and a friend. And anybody whose words and actions are dividing us, therefore empowering the dictator, is an enemy no matter what party they come from. Finally, we don't have democracy here, we don't have human rights here, and those are the pains that we are struggling to overcome, but we can only overcome when we are together. While I wish you a happy new year, I wish you an angry and aggressive year. Let us fight even harder to make sure that we overcome the dictatorship. Thank you very much. One people. People power! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Ra! Cha! Sanyukidde ddala okubalaba mwenna nga mwegatidde wano ku nsambya gye tubadde tuzze okusaba Katonda. Era olwaleero abasirikale abajjudde wano bakiraze bulungi nti mu Uganda tetusobola kubaako kye tukoleramu nga weebali. Emabegako katono baali babuuza lwaki twagendako e Nairobi okulaga obutujju, okulaga ebikolobero ebikolebwa wano Mwami Museveni ne famire ye. Ne bagamba lwaki mwagenda bweru, ate oba tetusobola na kusaba. Osobola otya okukola olukuŋŋaana olulaga ebyo ebikolobero bye bakola n'obutujju bwe batambuza mu ggwanga lyaffe? So olwaleero bezzeemu bokka nti mu Uganda tekyali kifo abalina eddoboozi eritali lyabwe we basobola okwogerera. Bassebo ne bannyabo ndowooza mukimanyi nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa. Byonna ne bweba palamenti abaagiwamba n'okulaga nti eri mu buwambe mwabalaba abaava mu ofiisi ya pulezidenti ne bakirira ne bayingira palamenti ne bakuba buli mubaka ali mu palamenti.
bakyali ku miggo nakati. So palamenti eri mu buwambe. Mwalaba Black Mamba bwe yayingira kooti nekuba abalamuzi nekuba abonna abali mu kooti si mulundi gumu naye ng'erudde erumba kooti abasirikale. N'olwekyo kooti teziriiyo, kooti zawambibwa. Bank of Uganda gye tugamba nti banka yaffe yawambibwa. Yensonga lwaki nakati tumaze n'omwaka nga tewali gavana, kubanga gavana y'omu Mwami Museveni ne famire ye. Esente zonna sente zaabwe bazikozesa nga bwe bakola ki nga bwe baagala. N'ebitongole ebyanakyewa byennyini ebitali bya gavumenti nabyo biri mu buwambe. Mwalabye ekitongole kyaffe ekyabasawo nakyo nga bwe kyakoze eki bwe kyawambiddwa, ekyabannamateeka kyawambibwa, n'ebirala byonna biri mu buwambe. Mu mbeera bw'etyo bannansi tebalina ddoboozi. Y'ensonga lwaki omwaka guno tumaze emyaka 6 tubadde tuweze emyaka 6 kuva lwe twafuna obwetwaze, naye mu myaka 6 tewali mukulembeze n'omu bannayuganda gwe baali batutayingire mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Buli mukulembeze emmundu ze zimuleeta, buli mukulembeze emmundu ze zikola ki ze zimutwala. Tetujjanga mukulembeze yena mu bukulembeze, mundu zokka ze zibajjawo. Ekitegeeza tetulina buyinza, n'akalulu ke twogerako tetukola ki tetukayina. So bassebo ne banyabo kitegeeza teri kutunula ate ku puroguramu ya Mwami Museveni nti tulinza 26 tutunuulidde 23 okwejjako omutawaana 23 tulabe nti buli omu akola kyonna ekisoboka, tulabe nti kyabika 23. Ekirungi bwe tutuukidde wano abamu balowooza nti ffe ababadde tulwana nti ffe tunafuye, naye ndowooza bw'otunuulira famire ya Mwami Museveni n'NRM ye n'embeera gy'eyuuga kati omanya anafuye yaani. Anafuye ye Mwami Museveni ne famire ye kati tekyasobola na kumuwuliriza ayogera bino boogera biri bonna. N'olwekyo ke kaseera tubataayize eggwanga lino lidde mu mikono gy'abannayuganda. 23 mbasaba ebintu bibiri byokka. Ekisooka gwategedde tegeeza munno ti 23 mwaka gwakwekolamu ki omulimu. Tegeeza munno atanategeera ti 23 kwekolamu omulimu. Nkusaba ekyokubiri tutandike okwekolamu network etugatta ffenna nti bwe tubanga tugambye nti ku bbalaza kino kyekitambula, buli omu yenna gy'ali alabe ng'avaayo kyekitambula, ffenna tukyegatireko kikole kitambule. So bassebo ne bannyabo nze ndi musanyufu nti omwaka guno okusooka tugumaze nga tuli bumu, tugumaze ffenna nga tuli ki nga tuli bumu, era tusigale nga tuli tutya tuli bumu, tulwanire wamu. 23 Katonda naye nga mubeezi waffe yatuwulira wano, ne bwe bagaddewo yatuwulira nga ye mubeezi waffe. Anaafa affe, anaalama alabe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ffe weetuli, nammwe mbasaba mube nga mukola ki nga weemuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power, one Uganda, one people, ra. Mwebale nnyo. What about us? Yes, eno yembeera eri wano amagye gasazeeko ekkubo. Bw'otunuulira kano akamotoka kabuli wendi nkusiba weekali katuuse dda. Nkugambye bambega balinga bambega nga bw'olaba.
abasinga obungi bali muleya nga bwolaba omukulu oyo ataddeko masiki. Yeno embeera eriwo mu Uganda wange, ekkubo balizinzeeko, akamotoka kamaze dda okutuuka, kabuli wendi nkusiba, amagye weegali buli wamu. Amagye buli wamu weegali. Ekyami kino kyolaba ekinene kyengenda okuzuumingira ekyo kyekyasinza otambulira ku Kyagulanyi, okuviira ddala buli waka aliriddawa atambula ddawa. Muganda wange kibeerawo kimugoberera kuvaira ddala waka paka yonna jadda. Batandise okwewa position. Batandise okwewa position naye ng'ebigambo by'omukulembeze byo mubiwulidde. Tuli nsambya kubadde kutegekebwa kusaba United Forces Change nga baagala kusaba. Weewaawo nga bwe tugenda maaso n'okuwa live, togenda maaso n'okuteerayo video ez'enjawulo ku peegi yaffe obe ng'oziraba. Bano be bantu abali wano olunaku olwaleero, be bantu abali wano olunaku olwaleero. Katuwulire biki ebiddako, katulabe embeera nga bwegenda mu maaso. The Bank of Uganda and our economy is upset. That's why we the government, because the governor is Mr. Museveni, who controls our money and uses it as he wants. So all institutions, including non-governmental institutions, are captured. That's why you saw recently our own institution of doctors was captured. When doctors were trying to free themselves, they said no. They used their court to say no. We shall continue having somebody who has already declared that he is an NRM stool governing. That's what has happened to the law society. So we live in captivity as a country, and as such, our people have no voice. That's why this year we are marking 60 years of independence in courts, because in all the 60 years, Ugandans have never lifted anybody and put him in the office of the president to lead the country. All leaders in 60 years were brought by guns. All leaders in 60 years were taken away by guns, meaning Ugandans have no voice, have no say. That's why I say we even have no vote. And therefore we cannot look at 2026 anymore. Yes. You saw what happened last year, this year in the by-elections. In the by-elections in Omoro, in Soroti, in Kasese, in Kayunga, in other places. We should not put our eyes on Museveni elections. Let's now put our eyes on 2023 to liberate our country. Yes. Not again looking forwards. We must liberate our country as quickly as possible. Those who are saying the opposition is weak, they don't know what weakness is all about. The opposition has been fighting all this time in terrible conditions. But the ones we have been fighting, if you want to know what we have done to them, look at the family of Museveni. Now everybody is just shaking. Nobody can tell who is the head of Museveni's family and who is the bottom. Everybody is just in total confusion. That confusion is a result of the struggle that we have waged against them all this time. And therefore, this is the right time for all of us to unite as we have done and free our country.
I am very, very excited as we end this year to see the unity we have and the determination in the people of Uganda. 2023 is the year that everything should happen. Wake up everybody who is out there. Let them prepare. Let us continue organizing so that if there is some instruction, let us do this. Everybody knows what to do. Let us have the coordination, strong coordination. And that's what we are working on together every day. So that 2023 is the year of change. Thank you very much. I wish you a happy new year, a year of success. My brother has called it the year of revolution. This is the year of revolution. We must